bayise weekend ndowooza olengera naye kaakati era bannange ebintu ebimu byewuunyisa abantu beebuuza mu mbeera gy'olimu n'okugulu okwo dansi omusobola otya? Dansi ntera okukola oluusi training ne mukyala wange nga tuli mu kisenge. Ebintu wokkera kakati okujjako ebweru wano wenkikoledde naye tutera okudda omwo ne tukuba enguliko yaffe. Linda kati temukyatambula kugendako nti mugenzeko mu bbaala. Mu bbaala okujjaka mu room obimanyi tuba okungulika ekidirira gw'okimanyi. Honorable Bwagambye. Honorable Bwagambye. Ate nyiza omuwakanyanga sibeerayo. Nina ogu. Omwana abendi omu bwati. Omwana abandi ogu. Omu bwati. Tudda muli ne tuteekako music. Ne mukuba enguliko yammwe. Ne yaka. Era ezo ze zimu ku nnyimba ze muteekako ne mukoona dansi. Koona dansi naddala buno obuyimba obw'omukwano obwo. Butukolera obwo. Ne mwejjukanya omunyigo ogw'edda. Kubanga tewali walala tugenda kusanyukira. Weewaawo. Program kiri kityako tukyali naye Honorable era akyatutegeeza bingi nnyo bye twetaaga okuba nga tumanya about him ng'oggyeko buli obulamu obulala bwe babeeramu oba okuba mu makooti oba okubeera mu bantu bammwe oba okubeerayo nga babaziikirako babalabirira babaddaabiriza n'ebyo byonna twebuuze essaawa eno obulamu abutambuza atya era wano wawaddewo n'ekibuuzo ekirala kwaba bali ku mutimbagano nagenze n'agamba nti biki ebisinga okuwoomera mu bulamu obwa bulijjo? Okumpomera mu kimu. Ndowooza ategeeza mmere. Emmere nyumirwa nnyo akantu kali. Akaako era n'omukyala eggulo yakandeetedde. Mpozi kakaba katya okategeera bulungi ako kampombera ddala era mpomerwa nnyo juice cocktail. Mukyala wange ankolera nnyo cocktail. Mpomerwa carrot eno nateekamuko bumango eno nasamuko passion. Akolera ddala juice nga mulungi nnyo era mpomerwa muwogo. Emmere ya muwogo eyo ku kyennyanja. Lwaki muwogo? Muwogo twakulira na kiwogo eyo kati twalima nnyo muwogo. Amatooke nga tugayina naye abalenzi tutwayagalanga nnyo matooke. Maama yayagala matooke. Mukyala wange yagenda njagaza amatooke. Naye nga muwogo yampomeranga nnyo. Muwogo awooma no ne kali akantu kali akantu. Atambulira ddala muwogo. Kati ekyennyanja maama wange nga yafumbye ekyennyanja era n'omukyala wange yakiyiga. Ekyennyanja ekyo kya supu omukwafu oyo kiwooma. Abantu balowooza nti oluusi bw'oba okulidde ku mmere nga bw'okulidde ku muwogo oyinza obutaagala mulya mudda. Ndowooza twamumanyira nnyo nebanga yemmere yatusinganga okutuwoomera kubanga ekyennyanja ekyo naddala nalyanga empuuta kubanga twali bavubi ku myaka 12, 13, 11, 19 awo twayingira ennyanja tuvube tutandika okunoonya ku school fees so nga tufumba kye bayita akabeero tugatta buli kyennyanja kyonna. Akabeero nkalaba wa Bobby ku gundi gye batunda akabeero mulungo nedda eno ku ekigo ekigo bayinza okwaya akabeero naye kali kawoomanga ng'oteekamu amatooke oteekamu muwogo oteekamu buli kimu entula mix n'olya kye bayita akabeero nga kyekyo kintabuletabule naye nga empuuta mu kiseera ekyo yalinga nsava nnyo naye nga manawo tewunya walyanga empuuta n'ekusigalako ennaku 2 ng'ekuunyaku naye kati empuuta erinaku tekyawunya ng'okugyesonyiwa ewooma ogireka kuba tubeera n'ekisu ky'empuuta empuuta ewooma naye ndowooza twali bajamajama nobujama bwalimu. Honorable kano kantwala omukisira nkabuuze ggwe nga sinnabakuwummulamuko kituufu nti abakazi tebandiridde empuuta kiro wali okiwuliddeko ekintu ekyo? Ate sikiwulirangako. Abakazi b'ennaku zino bayonja ate mulimu n'omuntu obubuzaabuza mwekolako nnyo buli kamuuko nawe ekali tewali kitaliiwo kwegamba abakyala b'ennaku zino bali smart empuuta n'oba bagiridde tejja kugira nabagamba abamu bali bawoza muneddaala era empuuta toteekeddwa omanyi Honorable ono tumukyazanga mu kasukaali kati eri bw'aba atubulire mu kasukaali ebyo ebintu ebyo tuba tunyumyako naye kaakati waneene essaawa eno engeri gye tumanyi nti budde bukyali aba alina okuba nga tutambuliza okuteeka abantu mu mmuudu okitegeera ate okitegeera bulungi kati osooke tuwummulemu katono nnyo tukomewo nkyali naye